Ssabalamuzi w'eggwanga lino Alfonso Winyiddolo agamba nti weetaagawo okukwatira wamu okusobola okulwanyisa obulyake n'obukenuzi obufumbekedde mu Ssabalamuzi naddala nga bannansi balonkoma abalamuzi abasaba ekyojja mu miro. You should bear no ill will against anyone who comes to you to receive justice. In the world of social media, any Tom, Harry, and Dick, I don't know why they chose those three names. You can replace them with African names. With a phone, can just touch and you see, and some of them might be really, really terrible. Bino abyogeredde ku mukolo abalamuzi kubakubidde ebirayiro byabwe oguyindidde ku kitebe ky'Essigeddamuzi mu Kampala ng'abakubye ebirayiro babadde bataano era nga Ssabalamuziddolo yabakubisiza ebirayiro bino. I, Bakanansa Hilda Walaga, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Almighty God, that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Akalatidde abakubye ebirayiro byabwe okufuba okuba abeerufu era basse mu nkola ebirayiro bye bakubye wakati nga baweereza bannayuganda. And there are four keywords, and they will define what you do as a judicial officer. I'm paraphrasing. You took oath before me. I'm a witness to God. God was also listening. To render justice to all manner of people, to all manner, anyone who comes before you. And there's no one who is superior to the other, without fear. I want you to reflect, what did the framers of the Constitution mean when they say you have to do your judicial work without fear? Omukolo guno gwetabiddwako n'omumyuka we Richard Butera ng'onaakubiriza abalamuzi abakubye ebirayiro okola nga bwe bateekeddwa ate bakuume enkolagana n'ebitongole bya gavumenti ebirala. We look therefore to you for effective performance. Keep aware that every morning you wake up, you go to court, the public is looking at you as a representative of the whole judiciary. Omulamuzi Dr. Flavian Zeija bakalatidde okukwata obulungi abantu gye bagenda okuweerereza nga babatuusaako obwenkanya nga bwe bateekeddwa. When I talk of all manner of people, I mean everyone. I know you are going to be deployed in the rural areas, some of you, and maybe you have been raised here in town. You don't know that maybe you have been thinking that milk also grows in the fridge. Now this time around, you will go to the rural area. Now you need to understand that there are people who can't even raise 1,000 shillings there. So you must understand the people you serve and need to serve all manner of people. That's the oath you took. Bakanansa Hilda Walaga nga yakiikiridde Ssaabawandiisi w'Essigeddamuzi abasabye okukolera Essigeddamuzi nga kino bakukituukako singa banaatambulira ku nnono z'amateeka mwe baweerereza. Ananiya Nsereko yakusakidde eggulire lino ku KSTV Abawerera.